Bakansala abakiika ku lukiiko lwa disitulikiti Mukono beekumyemu ogutayaka ne bayiwa Kkanso gye babaddemu bwe baggyayo T.Shirt n'ebipande nga bivumirira embeera egenda maaso mu ggwanga omuli bannayuganda abazze babuzibwawo abalala ne basibibwa n'okutulugunyizibwa ku kirowoozebwa nti bino bikolebwa olw'endowooza zaabwe ez'eby'obufuzi. Abasibe abali bakomera enama tulina kanata yabula omwezi gw'omunaana abantu be bamwagala oba mufu oba mulamu bamukomyewo bwaba yafa bakole ki bamweziikire. Tetugenda genda ku street kwonoona bintu by'abantu, tetugenda kugenda ku makubo okuinsaitinga abantu violence fe obunafu bwaffe bwekwolesa obutali bumativu mu mirembe mu ddembe era tukozesa ddembe. Twagala bakulembeze bannaffe Ssegirinya-Bakkansala omukulembeze munnaffe Ssewanyana basumululwe bayimbulwe lwaki babeera basibibwa olw'okuwagira people power, lwaki babeera basibibwa olw'okubeera nti national unity platform. Musango ki Ssegirinya gwe yali akoze, musango ki Ssewanyana gwe yali akoze ogwo okusobola okuleetera okumusiba ebbanga lino lyonna. Maama we buli lunaku omukazi wattu n'akaaba, ffenna tulina abazadde baffe tubalumwa abakazi battu bali mu kutya basaba ne bannyabo. Ffe Mwami Museveni yagamba yazaala avenja, bannayuganda bonna tebasobola kuzaala baavenja baabwe. Oba tugambe bannayuganda nabo bazaale baavenja. Basaba ne bannyabo, twagala ddembe, twagala ensi erimu emirembe, twagala ensi ffenna mu tusobola okwogera eddoboozi yaffe ne liwulirwa. So si kuba nti buli agwira national unity platform bamutwala mukomera. Basatidde nga sipiika waabwe alwadde wa palamenti ne bamuyisa biliyoni 4 agende bwe lwajjane ne bamufuna ne private jet egende mujjanjabe. Lwaki abaana b'abanyi tebabata abali mu makomera ekipande kyekutte ky'amafuta? Amafuta gali waggulu nnyo, buli kintu kyeleeze ne baganya okukakkana ne baleega ebintu ne balega n'emisolo olw'amafuta. Ffe twagala ebintu bibiri ng'aba Mukono, twagala amafuta gakendeere, twagala n'abaana b'abandi babata abali mu makomera oba wa Nuupu oba si wa Nuupu na buli ali mu komera talina musango n'amafuta gakke wansi. Kansala naso specials akigira nange neegasibwamu n'abaana bange banze Ssenga wa Kkanso okulaba nga twagala pulezidenti asumulula abaana abo oba balina emisango babasibe, atunuulire mukazi munnange bw'alaajana olw'okuzaala. Ffe abakyala tumanyi obuzibu bw'okuzaala era tusaba pulezidenti oyo akole ki, aleete abaana abateeke mu ki lwatulaba baakola omusango tubaliyirireko tutegere nti baakola omusango biri mu ki makooti. Tusaba n'ebintu bikakkane kubanga ffe abamu tetukyalina nekikola ki kyetukola. Ate ffe ng'abakulembeze mu kitundu batuvumirira buvumirizi nti ffe tuyisa ebintu ng'ebyo ng'ate si ffe tetubiyisa. Bano banokoddeyo Muhammad Kanata ow'ewalusubi mu ggombolola y'Ennama mu disitulikiti ey'e Mukono eyabuzibwawo mu biseera by'okunoonya obululu mu mwaka gwa 2021 nga kw'otadde bannakibiina kya NUP okuli Muhammad Ssegirinya, Ssewanyana n'abalala nga bano bavunaanibwa emisango egy'obutemu egy'okutta abantu n'ebijambiya egyazzibwa e Masaka naye nga baagaanibwa okweyimirirwa. Kkanso ebadde egenda mu maaso ng'ekubirizibwa Sipiika Betty Nakasi nga ssentebe wa disitulikiti Rev. Dr. Peter Bakaluba Mukasa, Kaawo James Nkata n'abakungu abalala babadde bagyetabyemu. Omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti Hajji Asumani Muwummuza olugenze katuti okwanjula ekiteeso ekiwa gavumenti ettaka kw'erina okuzimba woofiisi okuli eya RDC ne kaliisoliiso wa gavumenti. Bakkansala kwe kusituka ne baggyayo emijoozi ne bagyenaanika nga gino kuliko obubaka obuvumirira embeera ey'ekiwamba abantu saako ebipande nga kwe batadde n'okuleekaanira waggulu. Madam Speaker and honorable members, the Office of the Resident District Commission of Mukono and the ID Mukono requested for space to construct the new offices. Madam Speaker. Madam Speaker. The gentleman here has come putting on another shirt on top of his shirt and he has a big bag. We are not secure. Yes, Honorable, what do you have in your bag? Please. Kkanso
Yes, please. Member, you want to disorganize the council, and I would like to pray the council. Order, Madam Speaker. My God, Order, Madam Please order in the house, order in the house, order in the house, members. Order in the house, dear members. Sergeant, comes, please. we are people. We are taking the mess. Yes. We are taking the mess. We are people. Still proceeding. Freedom. Freedom. Yeah, freedom. Freedom. We are people. We are people. Freedom. We are people. Freedom. 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 Stop torture. Stop torture. Freedom. 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 Ssentebe Bakaluba, Sipiika Nakasi n'abakungu abalala balabye tebisoboke ne beemulula olwo ne baba bakkansala ekyanya ne byemala eggoga. Nze nayikoba Betty omukyala akiikirira ntunda n'ekimenyedde banange nange ndi munyiivu nnyo ku nsonga y'abaana baffe abakwatiddwa ebbanga lyonna abakwatibwa Pulezidenti Museveni tuyambe oli musajja muzadde olina abaana olina abazzukulu naye lwaki okaabya abazadde amaziga bwe bati abaana bakutte ebintu birinye sabuni omuti tugugula enusu kasanvu bannange eggwanga liragawa lwaki otunyika mu fuuti 10 tulivaayo ddi kino kyekiseera otambuloddeko ewammwe kyamazima gavumenti ya Uganda mu Pulezidenti Museveni ti abantu baffe tulina obunyiivu bungi tulina obulumi Ssegirinya mwenga ffe nga bamaama b'eggwanga tulina obulumi teberezanga omwana gwe batutte mu kkooti naye nga bamusibyeko ekisango tebamuleeta na kuwoza tulina obulumi emiwendo gy'ebintu girinnya sukaali ali waggulu amafuta galinye tewali kyemukolawo naye muyita bintu muleeta bintu tubiise tetujja kubiisa tetulina kyetugenda kuyisa nga temukendeezeza bintu bannayuganda balumizibwa ffe eddoboozi lyaffe lyabwe tuvuddeyo okuleeta ebintu bino nga tulina obulumi n'olwekyo obulumi bwe tulina tuyise wano okubwolesa musse emiwendo gy'ebintu bannayuganda babonabona this is our country Uganda you want us to go where mwagala tulagewa abantu balagewa tuli banyiivu nga bannamukono mute abantu baffe emiwendo gy'ebintu mugisse amafuta tugalina wano neffe tukyasinza okubanga amafuta gali waggulu sukaali bamulima wano naye emiwendo gy'ebintu girinnya sabuni wa bbeeyi bamaama bakole batya abawozesa mu mbeera ng'eyo teri yagenda kuweebwa ttaka ku ttaka lya disitulikiti wano yadde n'omu ne bwanajja nga yenkanaanya omunene tetusobola era ekyapa kiba kyayise oba kyakoze ki bonna bonna tugenda kuvunaana buli avunaanyizibwa ku nsonga eyo bayinza okuba bakiyese wano tuwuddisa nga bamaze dde obikolako tugenda kunoonya buli ekyetagisa okulaba nga ekyapa ekyo kivaayo ettaka likyali lya Buganda wano gavumenti yali kwatanyirizzaayo mu ofisi za Buganda tewali nsonga tewaki pulezidenti addamu n'asabako ettaka Ssegirinya Steven musoke kansala okuva e Namataba fenga bakansala abanuka okuva mu disitulikiti y'e Mukono tetugenda kukkiriza kufulumya gavumenti yaffe eno eya Museveni eyoono omusajja atawabulwa ayefuze omuntu nsolo okulaba nga abaana baffe nga Ssegirinya ne banne babasiba emyezi n'emyezi ne babaleeta mu kkooti nga tebalina na bujulizi mu musango gwe bakola ki gwe balumiriza ffe twagala Museveni ne gavumenti ye baveeyo batugambe nti Ssegirinya akola omusango guno then awo tujja kukkiriza ng'omusango guvuddeyo ne gukola ki ne gusinga Ssegirinya. Wabula oluvannyuma twogeddeko ne Sipiika Nakasi ne ssentebe Bakaluba nga bano nabo bawagidde ekikoleddwa bakkansala. Nakasi Betty, Sipiika Mukono District. Kkanso etabuseemu olw'ensonga nti abakulembeze b'abakansalaza bajja ku disitulikiti bajja okuleeta ebirowoozo by'abantu baabwe bajja okuleeta okunyigizibwa abantu baabwe kwe bayitamu so olwaleero bakansalaza okuva mu bitundu ebyenjawulo basobola okulaga obutali mu mativu gwabwe nga bakozesa ofisi yaabwe emanyikiddwa mu mateeka eya kanso neya sipiika eyawutira voice okujja ebirowoozo byabwe n'obulumi bwabwe eri abantu be bakiikirira abantu bano abakwatibwa abantu bano abali mu makomera obuvunaanyizibwa bwonna buddidde ffe abakulembeze okitali musango okuyamba ne tulaba nga kiri tumaki omuntu nga famire ya Kanata abaana be tulina obazimbira ennyumba tulina okubaweerera school fees n'ebintu ebirala ebyetagisa bameesinga ne parental good katuvaayo okulaga obutali ku mativu n'okwegattamu ne families okulaba nga zifuna obwenkanya n'abalala bonna abaasibirwa nga Sebina wano omwami yali wano mu Kigombya mwali Sebina naye bamutemako okugulu
they release the political prisoners. Abantu kyeyagala bwenkanya kubatya badde mu families badde mu maka gaabwe. Lwaki tulowooza nti leero kyekituufu tuteekeddwa okukolera kubanga obuvunaanyizibwa bwetuyitiriddeko twagala abantu baffe babe n'emirembe ate nga beeyagalira mu Uganda ffenna gye tuli. Mu disitulikiti olina abantu bameka abagambye okuba nti bakyabuze? Mu disitulikiti yange abantu abagambibwa nti bakyabuze currently tulina mwami Kanatta naye ate n'abalala abatamanyikira mayitire mwebali n'abalala era twataddewo n'ekitabo ekiwandiika abantu abeera families mujja ziraba nga zivuddeyo okulaga abantu baabwe abakyabuze be banoonya era nga bajja mwamulabako so tugenda teekawo n'ekitabo ekyo abantu bajje bawandiise era abantu abwe ne currently tukyanoonya mwami Kanatta era gwe tuviirayo ennyo okusaba gavumenti emute yonna gyali akome eri famire ye. Sooka byonna njagala okutegeeza abatuwuliriza n'abatulaba nti ffe ng'aba disitulikiti y'e Mukono obukulembeze obuli mu disitulikiti y'e Mukono bwa National Unity Platform era olwaleero nga bwolaba bwe nyambadde bwe nti reedi ne bammemba bange nga bambadde T.Shirt ez'enjawulo tulaga okwegugunga n'okwekalakaasa mu mitima olw'ebikolwa ebituusiddwa ku bantu baffe katusookedde tuva mu kulonda. Abaana baffe bangi bali mu buwambe, abaana bangi bali mu makomera, abaana bangi battiddwa. Tulina wano omwana Kanatta kasookedde bamukwata ewalusubi oyo taddangayo kulabika. Tulina n'abalala bangi abatulugunyiziddwa mu ngeri eteri emu. N'olwekyo bammemba bange bakkansala babadde bategeeza gavumenti nga bagikubira omulanga nti abaana baffe abali mu buwambe twagala bateebwe, abaana baffe abali mu buwambe twagala baweebwe eddembe lyabwe, abali mu makomera ng'ekitalya Ruzira ne makomera amalala mangi nga naye basibiddwa eby'obufuzi. Ye message gye tubadde tutegeeza eri eggwanga olwaleero awatali kwesalamu kwonna era twagala amaloboozi ago geeyongereyo mu ggwanga ne ba disitulikiti chairman abalala ne bakkansala ffenna bamanye nti tuli wamu mu struggle okulwanirira abaana baffe bajja mu buwambe. Abaana baffe bangi babafumisa ebiso batulugunyiziddwa, zino zimmotoka zidrooni z'abayoola n'ebirala byonna. Akalulu kaggwa abaana baddeyo mu maka gaabwe, obufumbo bw'abakyala bwabwe babatutteko kubanga omusibe bw'aba omusibe buli omu asanga ekikyakitwala. N'olwekyo disitulikiti y'e Mukono twagala okutegeeza mwenna abatuwulira n'abatulaba nti olwaleero tuyimiridde in solidarity ne pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu ne bannaffe bonna ababaka ba palamenti aba National Unity Platform n'aba opposition ne fraternity ya opposition yonna okwegattira awamu okuwakanya ne sekuwakanya ebikolwa byonna ebya tocha, ebyokutulugunya, ebyokutussa mu buwambe, okututulugunya, okwata abantu abaffe abatali bamu nga bali mu makomera ag'enjawulo. Era message yaffe ebadde loud and clear tugikoledde mu district council yaffe y'e Mukono ire tumaliriza nga message yaffe tugiweereza abo abeetaaga okugimanya. Era amaloboozi gaffe gakiikiridde abantu ba Namukono abangi abali eyo abadde batubuuza nti naye bannammwe mugamba ki, mukozeewo ki, mulumwa mutya, muli mu ntebe mulya bintu naye ng'abaana bali eyo bakaaba basinda amaka gaabwe nga gasaanawo. Our message has been very loud and clear about this matter. We vehemently oppose any acts of impunity being meted against our supporters of National Unity Platform, that torturous acts and many other very bad acts that are being meted to our supporters all over the country. Bakansala ba NRM abavumiridde ekikolwa ky'abanaabwe okuyiwa Kkanso wadde ng'ekibeekerakasiza bagambye nti nabo bakiwagira. Kansala ateekera abakozi mu disitulikiti y'e Mukono tengamba ku nsonga eno kyabasibe mu kituufu bo tebeetaaga kukola ki kubeera mu kkomera ku ngondera babatwale babawozese tulabe oba balina emisango oba tebalina. Naye ebintu bino ebyokwekunga otulemesa omaliriza enkiiko bakikola bubi, bajje batwebuuzeeko ffe ab'NRM kuba ffe tuli mu buyinza. Bakikola bubi naye ng'ensonga yaabwe entuufu naye bagikola bubi. Si bwe bate bakola bandikoze enkiiko endala ne batatawanya lwa Kkanso. Ekigongo Faizo ojja
former youth district councillor naye ntwala omukisa gwe okubuulira bano councillors olw'ekikola kyebakoze waawo nti ekintu kyebadde bayogerako kituufu nange saagala muntu atulugunya tokyalenga abantu bana Uganda naye bwebeeranga mu kanso ngaawo baali badde bakkiriza ne baleka ebiteeso byonna ebyateereddwa ku oda pepa nebibeera nga bisobola okubeera nga bikola ki nga biggwayo oluvannyuma ne balaga okwemulugunya kwabwe ngaebiteeso bimaze okukola ki okuggwayo batakikola disitulikiti zino tezirina ssente zisobola kudda mu kutuuza kanso ng'atwala ebiteeso byabadde batadde ku oda pepa bibadde bya mugaso ng'okuli okwaloketinga ettaka ofiisi ya IGG ne RDC ofiisi ya IGG nkulu nnyo mu kulondoola ssente y'omuwomuki w'omusolo ne bw'otunula ofiisi za RDC gye zitudde kireese disitulikiti y'Emukono okubeera ng'erwanagana n'obwakabaka ekintu ekitali kirungi nganze omusajja omuganda njagala ofiisi za RDC ziweebwa ettaka zisobole okuva ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka olwo Mukono disitulikiti gavumenti ekolagane bulungi ne gavumenti ya Buganda. Abapoliisi ababadde babagalidde emigemerawala bamaze ne bayingirawo oluvannyuma lw'okufuna amawulire ng'embeera bw'ebadde evudde mu nteeko ku kitebe kya disitulikiti y'Emukono wadde nga wano bagenze okutuuka basanze lwayaba. Bano balabiddwako nga bakansala babategeeza ng'okujja kwabwe bwe kutalina kye kuyambye era bwe kutalina kye kugenda kukolawo ne babasaba baba baagala bagende nabo bafune ekyemisana.